abafudde bonna wadde embeera ya kiyongobero muzikirize bayozebeze okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Bayozebeze okutuuka mu wiiki ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bakadde bange mwenna, embeera teyetaaga kugenda mu kitunyonnyola, si ya bulijjo. Kizibu nnyo omuntu yenna asomera wano naddala mu nnaku enkulu okuteebereza okubeera mu lutikko eno nga tetulina Ssaabasumba Cyprian Lwanga nga yayimbye emmisa. Ffenna abamu okubeera tukyesunze era kyatwadde nnyo obuzibu nze n'omukyala wange okulowooza nti nate tujja kujja mu lutikko eno nga Ssaabasumba ataliiwo, naye Omukama bw'ati bwe yageze. Njagala okubagiza Eklezia Katolika, okubagiza Uganda yonna, n'okubagiza abo naddala ababadde nga banyigirizibwa naye nga bamanyi waliyo eddoboozi erimu ku maloboozi amangi erya Ssaabasumba eribadde nga lisituka bwe wabawo okunyigirizibwa. Yasikigebula teziwera na ssaawa 24 okwosa eggulo Ssaabasumba yasitudde eddoboozi lye oluvannyuma lw'okutambuza ekkooli y'omusalaba n'asaba gavumenti ete abo bonna bannayuganda abawambibwa, abatulugunyizibwa, abali makomera naye nga tebalina musango. Kyannaku nnyo tezaaweza essaawa 24 ng'afudde. Ssaabasumba yeegasse ku bannamadiini abali outspoken oba ababadde nga balina eddoboozi eritatiirira kwogera mazima. Teginawera myezi 3 nga Bishop Kagwa mu Masaka atufuddeko mufa paka kati tennategerekeka. Mu mbeera y'emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu Dr. Cyprian Kizito Lwanga naye afudde mu ngeri etategerekeka. Ekyo nno tekiri kufefeka n'ekyatandikira eyo mu baganda baffe Abasiraamu nga bwe mwalaba nti Sheikh Anas Kalisa yagenda bw'atyo, Sheikh Nuhu Zanta naye yagenda bw'atyo mu ngeri etanyonyolwa bannayuganda. Twakuzibwanga Abakatuliki ng'Abaganda ng'ebintu ebimu naddala bwebyo binene nnyo tubitiisa omumwa ne tutabyogerako obaolyawo nga tubyogerako mu nkokodo. Naye nebaza Katonda nti guno omugigi gw'Abakatuliki oguliwo tukkiririza mu kwogera ensonga lwatu. N'olw'ensonga eyo ku lw'abannange bonna abalina ebibuuzo ebingi ennyo naye nga ansa ntono, njagala nange okusitula eddoboozi okusaba okumanya ekyaviiriddeko okufa kwa Ssaabasumba Cyprian Lwanga ne bannamadiini abalala. Oboolyawo omukisa okubuuza ebyo ebibuuzo ebikakali Mukama kutuwa nga tukyali balamu. Oboolyawo okutiisibwatiisibwako tuyitamu kulemesa bangi nnyo kwogera ku nsonga enkulu, naye manyi nti nange kamwa kwogera oboolyawo mwene Eklezia mwennyini mwe bajja okungalamiza ng'abalala bonna. Naye ngeno embeera okutuukawo ng'ate etuuseewo mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu, nsaba ffenna mu kifo ky'okututiisa etugumye bugumya. Gano amazuukira eno Pasika etegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo gwe tukkiririzamu yawangula okufa, yawangula amagombe. Kitegeeza nti n'okufa, kubanga kye tusinga okutya, n'okufa tetusobola kuwangula mazima. N'olw'ensonga eyo twefaananyirize Yesu Kristo Mukama waffe era tugendeere mu bigere byabo abakulembeze ab'amadiini aboogeddenga amazima. Kyannaku nnyo ensi yaffe bwetyo bweri. Funye n'omukisa nga ne Katikkiro waffe tuli naye wano, mukadde wange nzikiriza nkuloopere nti abaana ba Buganda batemulwa, abaana ba Buganda bawambibwa, ne bakubibwa, ne balayibwa, ne bakuulibwamu amaaso n'enjala, ne battibwa. Oboolyawo bantu bangi nnyo baatiisibwa okusibwa amaloboozi. Nebaza nnyo Katikkiro, nebaza nnyo Eklezia Katolika n'abakulembeze bonna bonna mu ngeri ez'enjawulo abasitudde amaloboozi gaffe.
engeri gye tutakkiririza mu kuyiwa musaayi, engeri gye tukkiririza mu kwesimagama ku mazima. Njagala nsabe buli omu buli kadde kaafuna asule eddoboozi lye, kubanga bannaffe oluvannyuma lw'okusitula amaloboozi gaffe n'ab'ekitalya baabawula mu bannaabwe ate ne babateeka okutulugunya okw'enjawulo. Eyo embeera ya mazima abooluganda. Bitwogerako si bya kugereesa, bitwogerako ebituufu. Oboolyawo bannamawulire tebajja biteekawo mu butuufu bwabyo, oboolyawo TV tezijja kubyogerako mu butuufu byabyo, naye ndowooza nti mu mwaka 2021 oluvannyuma lw'abakitaffe ne bajjajjaffe ne banyaffe okuyita mu mbeera ezinyigiriza bwe zityo mu zi gavumenti ez'abamini n'ez'abubote, tusuubira nti ebyo ogwo gwali muwendo ogumala okusasulira ate ffe abaali basuubira okuddawo. Tubeere mu Uganda eyagaza, tubeere mu Uganda eyesimisa, tubeere mu Uganda obulamu buweebwa ekitiibwa. Tusabe ffenna Omukama omwoyo gwa Ssaabasumba agumuze mirembe, naye ate era mu ngeri emu ainsipayiringe bangi nnyo ababadde bawuliza Ssaabasumba, ainsipayiringe bangi nnyo bayimire ku mazima ago, baleme kutiiririra Ekereziya, baleme kutiiririra Buganda, baleme kutiiririra ndowooza zaabwe, kuba tekiri waffe wokka mu Ekereziya Katolika, kuba waffe wokka Buganda kiri buli wamu. Neyanza nnyo omukisa guno, kansabe mwenna bakristu bannange mugume, naye ate tuleme kusirika busirisi, tubuuze ebibuuzo ebyetaaga okubuuzibwa ate tubanje nezi ansa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abampeere omukisa.